Poliisi y'e Bulenga eyitiddwa bukubirira okutaasa embeera abatuuze bwe babadde bakedde okwewandiisa ku by'okulonda bassentebe b'ebyalo. Kino kiddiridde ssentebe w'ekyalo kya Bulenga B, Sarah Kalula okwekubira endolo nga bwe waliwo abantu abali mu kuwandiisibwa ate nga tebamanyikiddwa mu kitundu. Ssentebe Kalula abadde aleese ekitabo ekirimu amannya g'abatuuze abalina okwewandiisa wabula kimubuuseeko ng'abantu bangi bazze n'ebiwandiiko by'atamanyi gye babiggye. Ebipapula bino bigabibwa abantu ab'oludda olumu bo be bamanyi gye babijja. Kyobudde naye nga tubadde twagadde twetegereza ebipapula bino n'abantu amabaluwa gye baagajje. Akulira ebyokulonda mu muluka guno ow'omumyuka wa Kiso Flavia Nantume ng'aliwamu ne poliisi bakakanyiza abatuuze. Nantume abuulidde abantu bano ebyetaago byo yenna ayagala okwewandiisa era nga kye biggweredde nga basazeewo abantu bonna abeesimbyewo baleme kubeera mu kifo wabadde wawandiikirwa abantu bo kye bawakanyizza. Poliisi ebawadde obukuumi okutuusa lwe bamaliriza. Ebyo nga biri bityo bassentebe mu zooni okuli Katuuso, Kakande ne Manda bakedde kuyega abatuuze okugenda ku kkanisa ya Katuuso basobole okwewandiisa nti kuba omuntu yenna anaaba teyeewandiisizza tajja kukkirizibwa kulonda. Wabula bano nga bakulembeddwamu ssentebe Joseph Segawa batuuse mu kifo we balina okubawandiisiza kyokka nga bawandiisa tebaliiwo wadde ng'enteekateeka eno ebadde erina okutandika essaawa emu. Leero twasuubiziddwa nti ebikola bijja kuba bimaze okutuuka wano ssaawa emu then bigabanyizibwe mu zooni z'endala ezisigadde naye n'okutuusa olwaleero tubawuliza tebakyali poliisi emawanga. Abeeno beemulugunyizza olw'akakiiko k'ebyokulonda obutasomesa bantu kulonda kuno kino kyandivaamu emivuyo. Abantu tubayiseeyiseemuuko bajje beewandiise bajje obudde tebabutegedde ebifo tebanaba bitegeera kati biri awo byakakiiko abakakiiko. Yamyuka omwogezi w'ekitongole ky'ebyokulonda mu ggwanga Paul Bukenya ayanjudde enteekateeka z'okulonda nga bwe zinaatambula. Ono agamba nti ebibiina by'obufuzi bya ddembe okutegeka abantu baayo n'asaba buli kimu kikolebwe mu mirembe nga tewali kusika mugwa. Kiseera kino abantu bonna abali mulina abaagala okwesibwa bafugibwa amateeka agatufuga mu mbeera eza bulijjo muli ezikwatagana n'enkuŋŋaana. Wabula abakulembeze b'ebyobufuzi mu bitundu eby'enjawulo okuli aba DP n'aba NRM balaze obwennyamivu ku nteekateeka y'akalulu kano olw'okubeera nti kakusimba mu mugongo era nti bakasuubira okubeeramu emivuyo. Eyo enkola ndowooza ebeere nkadde nnyo tutandike ku mpya ey'okufuna obubokisi obulondebwamu. Ekyokulonda bassentebe b'ekyalo ffe gavumenti yeetaddewo tukusanyukidde nnyo kubanga tubaddewo ebbanga ddene nga tetulina bukulembeze wansi ewaffe.